Akulira oludda oluwabula gavumenti mu ssetteeserezo w'eggwanga Joel Ssenyonyi olunaku olwaleero awadde embalirira y'ebyo by'akoze mu mwaka omulamba gwe yaakamala mu kifo kino ekya Leader of Opposition. Gavumenti twagenda ku Lubowa Hospital era mwalaba ne batugaana n'okuyingira kuba teri kyali kigenda mu maaso. Abo bakaweebwa obuwumbi 600 okuzimba eddwaliro. Bantegeezaako nti olw'okubanga tuzze tulemera ku nsonga eno eya Lubowa Hospital kati batandise okuteekayo ekizimbe awo bazimba ku speed. Tutadde gavumenti ku nninga ku lw'obutabalika obubbibwa buli mwaka $10 ezibbibwa era nga tetugenda kusirika ku nsonga zino. Mu kulwanyisa obuli bw'enguzi twasobola okuba torch ne wano mu Parliament wano. Kubanga abamu bagenda ne balowooza Ssenyonyi lwaki temukola mirimu gyammwe mulemere ku government state house naki nga bwe tulemera ku state house cabinet ministries ebitongole bya government ebirala ne wano nawo tulina okubawo tooki ku Parliament kubanga we tukolera. Ffe ngaffe tujja sigala nga tukozesa platform gye tulina okubanja obuweereza n'okukozesa ssente y'omuwoomusolo obulungi nga bwe kirina okubeera n'okuwa eddembe ly'abannansi ekitiibwa. Gavumenti ng'eyita mu bitongole byayo ebya security n'abalala bongera okutyobola eddembe ly'abannansi. Abantu bangi battiddwa, bangi bawambiddwa, bakyabuze. John Bosco Kibalama Prime Minister Nabbanja yatugamba oyo twamukwata tukyamubanja n'abalala. Ssenyonyi ayambalidde Parliament mwatuula nga loopu olw'okuteekateeka amaziika g'abadde mubaka munnaabwe Ssegirinya Muhammad mu ngeri eyagadibe nga lye ng'embwa etunda omuzigo. Parliament ng'emusiibula mu kitiibwa kye waliwo ebintu byalikoze, ebintu eby'ekisajja kikulu eby'amagezi mu kulaba okwange. Baagenda ne bateekawo komiti ya muntu omu, one man committee, okola otuli kintu bwe kityo. Nze abadde amukulembera mu Parliament nga sibimanyiko na bigenda mu maaso oba waliwo kakiiko oba ki. Lwaki oba nange tunnyaniriza ne tuteesa ku nsonga kuba nze mbadde mukulembera mu Parliament. Ekibiina kye kyabaddemu nga NUP kyabadde ayagala ennyo era yalama n'okulama bamisajja batu ng'amanyi anaatera okugenda. Njagala bikolewo bwe biti ekibiina kyange bwe kiti mukulembeze wange byonna. Lwaki tewayitayo kale ku mukulembeze omu okuva ku kitebe ekya NUP abeere kakiiko family kuba family nayo baali bagiwa orders just mukole kino mutakikole tetujja bawa ssente okuva wano mu Parliament oba ki nedda nabo batuule ku mmeeza ffenna tubeerewo tuteesize omukolo guno ogusiibula munnaffe. Loopu agamba nti embeera eno yaleesewo enjawukana wamu n'okutemaatema mu famire eya Ssegirinya Muhammad. Kyobudula ne family nayo baajawulamu ng'abamu babatiisiza bagamba naye tugende eri gye baategese abalanga bagamba nedda ffe nga famire tusazeewo okuwa ekitiibwa Ssegirinya kye yali ayagala tugenda sigala wano. Kati olaba nti ne famire nayo gyawuddemu kubanga tewabaleeta ku mmeeza ffenna tukkaanye. Lwaki tukola ebintu ebyekyana ekito bannange ne tuweebuula munnaffe bwe tutyo? Kyali kikyamu era tulongooseemukko. Ekyoga nti otaddewo one man committee ng'ate waliwo ba stakeholders abalala Ssegirinya bazaayogerako abamanyikiddwa baayagala ennyo ffe abadde bamukulembera mu Parliament n'awalala n'otusamba emabega ebbali. Era kyovudde olaba abantu bagamba nedda kino tujja kikkiriza. Embeera eyo teyali baddewo singa ffenna nga ba stakeholders twabeera ku mmeeza. Ssegirinya tumuwa ekitiibwa ekimusiibula obulungi. Ono akalambidde nti ekitiibwa kya Ssegirinya kyatandika okutyoboolwa ng'akyali mulamu kyokka ne bw'afudde era kisigadde kityoboolwa. Waawo baagaana okumuwa ekitiibwa kye nga mulamu nga bwe mwalaba bamuyoolanga omubbi w'enkoko ne bamutulugunya bamutadde mu kkomera bamumye ebbeeyiru n'agamba bannange mulamuzi nyamba ndi mulwadde. Government doctors ne basayininga ebipapulo omuntu ono mumute afune obujjanjabi mulamuzi n'agaana okumuwa bbeeyiru. Olwamuwa bbeeyiru yali afuluma Kigo prison ne baddamu ne bamuyoola. Bamutyoboola mu bulamu bwe ne mukufa ne basalawo bamutyoboole n'otawa kitiibwa bantu be bakulembeze banne bazaatambula nabo. Kyali kikyamu bwe buswavu obwaliwo. Abakulembeze bangi oluva mu bulamu bw'ensi eno abafamire balondayo omuntu mu famire amuddira mu bigere mbu bamuwa akalulu basobole okuboozaako ennaku ey'okufiirwa omuntu waabwe nga ne ku mulundi guno waliwo eyawanduddwako eddusu. Abaffe mwe ng'ekibiina mugamba ki? Ffe ng'ekibiina kuba nze nkyogerera tulina emitendera gye tuyitamu omuntu okufuuka flag bearer waffe era ne Honorable Ssegirinya gye mitendera gye gimu gye yayitamu gye tujja okugoberera
okufuna anadda mu bigere bya Honorable Segirinya. Joero wano wasinzidde n'ataakaka ku nsonga y'amateeka g'ebyokulonda kyagamba nti amateeka si kyekizibu wabula enteeka yaago mu nkola kyekizibu. Mutera tubuuza nti kakati electoral reforms gati muzitaddeeko sira banaye tubeere bamazima tubeere serious tubeere bantu bakulu. Ekizibu Uganda kyerina si mateeka kubanga n'amateeka ge tulina singa gagobererwa eggwanga lyaffe lyalibadde bulungi. Waliwo etteeka erikiriza okubba oba obbye ssente oba obba kalulu. Waliwo etteeka eriga nti kakati wamba abo batakuwagira obasibe olwokubanga baba badde t-shirt ez'omuntu omulala oba ki. Amateeka gali clear naye tegagobererwa. Kyovudde olaba omulamuzi ayinza okuwa order ne gavumenti nega tetujja gigoberera eyo. So kati obuzibu bwe tulina butagoberera mateeka. So kati kyekizibu kye tulina okugonjoola. Tukigonjoola ng'ogamba nti kakati tulongoosimu amateeka tukole amendments oba ne reforms. Obuzibu si mateeka kubanga ne bw'onoogatereeza otya gana agaliwo already ge bataagala kugoberera ne bw'onooleeta amateeka amapya era nago tebajja gagoberera. Kati tulina okutegeera obuzibu buliwa ng'abantu abakulu. Bw'atuuse ku bannakibiina abaasibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi wamu n'abo abaabuzibwawo, Joero Ssennyonyi tabadde na bigambo biwoomu eri kkooti. Tugenda ne mu kkooti twatwala omusango mu kkooti ku lwa famiri z'abannaffe bano nga tugamba twagala kkooti eteeka akazito ku gavumenti ewe embalirire y'abantu bano ewe accountability abantu bano gavumenti ebavunaanyizibwako baluwa. Of course ekyatujja enviiri ku mutwe kkooti yagamba nti kaakati abantu bano temutuwadde bujulizi bumala nti okulaga nti abantu bano baabuzibwawo. Ne tugamba omulamuzi ono abadde atya tukuleetedde famire zaabwe ziizino abaana baabano national ID zaabwe ziizino kikulaga nti baali bantu baaliwo tetukijingirira bujingirizi. ID gavumenti yazibawa abantu bano oyagala tukole ki ekirala. Twagamba nti tugenda kwapiiringa ensonga eno kubanga tetukkiriziganya na mulamuzi ono kye yasalawo. Wano waasabidde bannansi okutunula enkaliriza nga balonda abakulembeze. Kyenjagala okukubiriza omulanga bannansi nti tupinge interest mu bigenda mu maaso era kize kibeerawo nga mubalaba bwe twogera ku nsonga ezimu nga bavaayo nga beekalakaasa naki. Abantu abeetaba mu nsonga ez'emmwanyi bali obukadde obusoba mu 12 bannayuganda. Tubagamba nti luno olutalo lwaffe nammwe okusingira ddala lwammwe ffenna twetabe mu nsonga zino. Akalulu kasembedde abababbako ebyammwe mubagobe kubanga bajja kukozesa olukujjukujju bakozese ssente bakozese okutiisatiisa. Mwalaba bajjako amataala nga tuteesa ku nsonga eno bannamawulire ne babagoba abayaaye ba SFC ne bayingira ne batandika okuba ababaka nakinaki babikozesa byonna. Naye mulina amaanyi nga bannansi mugakozese okulaba nti mwerwanako. Wetwogerera Ssennyonyi awezezza omwaka mulamba mu ntebe ya Loopo era nga yaddira Mathias Mpuuga mu bigere weewaawo ng'ono tebakyali makambugu olw'omusimbi gwe yawuuta ogw'obukadde 5 gw'agamba nti guno gwali tegugwana era kwali kwonoona nsimbi ya muwi wa musolo. Kavuma Ibrahim, BTM TV Community Report.